kirivaawo oba kinaakoma ddi oba makama abo oba nkisiibire kirina bakama abo mukama we nagamba vaayo ku mulimu amayinza ekweka kimu si kirungi nnyo okubeera ng'okayana n'abantu bakulu kati mukama we oyo omulaba baatu badda ne bizinensi zaabwe baamuko nojja n'otulako ewaka gwe ntimwagala kubeetuko wano wali wa kampasa n'oŋŋamba mbadde nkolera sente mmeka mu bya modeling bye nalimu naye nga babadde bampanga emitwalo 3 wagampeera bbanga ki nagakuwaako paka wava mu shepu ya modo kale oyagala nsigale nga nkwasa ne za modo nga ate tokyali wali onzaddemu ng'osuubira ngenda sigala nga ninga modo ate wali osuubira okusigala ng'ofuna sente za modo nga tokyali modo mulimu nja sigalayo njatowa watema omuti ogwali guvaako ebikoola njatowa butobi naye walonze ebintu kale bambingola obusonga butono nnyo nga nze njagala okyuseemu naye mazima ddala mukama katonda ono omulungi stocks zirituulako ddi mu kisero mwe zirina okubeera mwe naazijja n'enzooza nzirekawa omanyi ne woozireka kati nno mbawa mukisa nnyo zisanga mu ngatto zewabaddemu tawulo gwe n'omala ogyesiimuza eva tawulo yo ndigisanga wansi ku ttaka ku fulo eva bino byemmala okwesiimula nga mpapa wegwa ku fulo ate gikulobo kati nga kawungezi obo papa ng'olagawa kuyingira buliri olumu bampapa kugenda kulaba amawulire naye gwe kikuggyako kitawulo gizinga n'ogiteeka woyina ogiteeka giteeka te ku luggi lw'ekiyigo giteeka ekasumaali nene bwendi complaininga gwe tolikyusa ate ekisinga okunuma mba ndi awo nompita nga misitokisi zange ziriwa kutulanga muno oba omukaluubiriza obwo buntu ki bwoyinza okyusaamu ndowooza singa akatambala naye sikasanga mu nsawo ya mpale ndowooza singa ndowooza simanyi ndowooza nzigulewo dduuka lya stokisi na butambaala kambuuzeyo ekibuuzo golowooza singa nange nalincomplaining on eddeire twandibadde tukomawa ng'ocomplaininga ku kize nga bwenkola ki okimanyi nti olumu wano onsooka n'okufuluma ennyumba ng'odduka ogenda okukola olumu nenkomawo wano nemmala essaawa almost 2 nga tonnadda ng'oli mu kukola n'okomawo leeti ate era n'odda ku laptop yo olina okumaliza ripooti z'abakama abo obimanyi ebyo ebyo nale tubimaliriza omwezi ne guggwako nompereza screen nompereza akafaananyi nga babebi enviiri zange zoonoonese omanyi nga kiruma okusasula biruzi z'omuntu akolanga nekyamazima nga naye ddala olabanga sente azifuna bulijjo nkaluubiriza kiyinza okufaananako nga nange wenkalubiriza ku socks kubanga siri ku buko nti munange nina kwogera bulungi kati okola revenge kubanga I'm not revenging nekyengezaako okukusiigira nti bwe mbanga nsobola okugumiikiriza nenzikiriza nga this is my responsibility oba mukyala wange afuna sente mmeka oba afuna sente mmeka ebyo tebinkwatako obuvunaanyizibwa bange alina okulabika obulungi obuvunaanyizibwa bange enyuma emmotoka alina okukolebwa saaviisi obuvunaanyizibwa bwange alina okufuna amafuta okulonda obulonzi sokisi nettawulo gwe kyekikustressize nekikumalako emirembe nekikujja ne mukala yakyokuleti katoddugadde zigizigi kuba nze ndaba ng'okikozesa jjoogo nange ndabanga kiri ekyokozesa akamanyiro gwe sente z'okola oziteekawo fena tulina bye twetisse ne nange simanyi bale sikola nga ŋŋenderedde nene engeri nange nego omuntu genzijjamu nekicomplainingako leero nenkya n'okolera ddala kyeki kubanga sikikola nga ŋŋenderedde naye ate lwakuba nange nkimanyi gy'oli tekinnumya mutima oba ntegeerekeka ogamba kadamawo gyali ajja zironda mate sinakirowoozaako awo naye omutima guŋŋamba nti omulungi wange ali ewaka akimanyi sokisi zange nze suulasuula era kati nga kenvudde mu ntebe nga nzirese yagenda kugenda azipiikinge kyova olaba enkeera nzija nenzikusaa nekugamba nti nwandabiddewo ku sokisi zange olumu neneesiiga ebizigo nange nesimanya wembitadde naye nze omutima gwange guŋŋamba bw'onaazuukuka oba bw'onaakomawo bw'onaasanga ebizigo wansi ku fulo ojja biteeka ndowooza otulawamugamba nali sinnawasanga buvunaanyizibwa wange okunoonya ebizigo wemba mbitadde n'ekisa era bwe nali sinnawasanga bwe nzisuulasuula zibula nenziramu nengula peeyo empya bwe nakuwasa mukama n'akumpa beautiful kyana kiwala ekirungi bwe nzisuula ozikuŋŋaana ogenda n'ozooza I think it is about understanding nti
this is my responsibility. Kutegeera butegeezi munno. Naba natula batenga buli naku tuli mu kukaaya na ku socks. Nange simanyi ngeri socks jenze suula. Ne ate nawe simanyi ngeri gyozi kuŋŋaanya. Olawe tuwe complimentinga. Kovudde nonnangira nga bompeeza enviiri. Nga nawe bonnangira b'okuŋŋaanya socks leero togenda kumbula kumailinga. Togera kunkanga twogere bwogezi. Nga nawe bonnangira socks nange bwe nkujjukiza. Woba okkiriza nti onzijjukiza buza nange oli nkujjukiza bujjukiza. So ndowooza tetugenda kudda osobola okuyiyaayo n'omanya nti kakati nga bwe nnyingidde banna akayingira nga bajja mu socks zimpe. N'ogenda n'oziteeka mu land basket. N'omanya nti maze okwambala n'okuba nga tawulo ngireseewo n'ogiteeka mu bucket. Life moves on normally. Where is the problem? Kati mbeerenga ku ntoli buli lunaku. Ekyokubiri kati singa socks nze kwata n'enziteeka mu kisero kyazo wezirina okubeera. Nenkwata tawulo n'engiteeka weyina okubeera. Obutambaala ne sibwerabira mu office n'emuzija ne mbuteekawo. Kati ogenda sigaza mulimu ki kubanga n'okubyoza siggwabyoza. Nkufunye. Buli omu kutegeera butegeezi kyalina kukola. Najja wano kulonda stocks na tawero. Nga nange bwe ndi kitaawo bwe nakuzaala alina okukulabirira. Nkufunye obaka butuuse bulungi. Thank you so much. Have a good day. Omukwano gwammwe. Kati